Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine yatandise okutalaga ebitundu bya Buganda nga lwaleero esooka agikubye Butambala. Abasinga kyemmanyi mwebuuza ensonga lwaki this time round ku lwale eye Butambala banna Butambala basobodde ofuna omukisa okulaba ku First Lady ng'amwegasseeko mu lwale eno. Now nzize wano okuwulira ensonga lwaki Barbie Kyagulanyi Itungo yeetabye mu lwale y'olunaku olwaleero. After Butambala, His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ayina kubanga ayolekera district ye Gomba. Kati gwe atamanyi byafaayo oba story eri Gomba ndi wano gikutegeeza. District ye Gomba, His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine gyazaalwa. Era Barbie Itungo Kyagulanyi mukyala we okumwegattako kweno lwale tamwegasseeko mu butamanya no, amwegasseeko lwa nsonga agendako gye bazaala omwami Gomba. Wabula wabadde ku lwale eye Butambala afunye akakisa n'ayita First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi okubanga atoolera ku bantu b'ekibibi e Butambala salaamu. Era njagala gwandaba akanyumero kaneeno kakunyumire nga First Lady abuuza ku bantu, then after that boolekere Gomba. Katukomewo. Everywhere. Bana Butambala. Bana beka. Muzikirize nsoke batulire ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana sirana chendaba gambe kirala. Muzikirize mpite ne First Lady na abatulire ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu b'ekibibi in particular njagala kubalaga nti nabategeera nga sinamanya nti kibibi eri mu Butambala. Anekunda ekitundu kino waliwo omusajja gwe bayita Isima Lubega yakubanga essimu ku rediyemu ng'akaaba agamba nti sukaali weno tanoka mu caayi. Nga bagamba bakooye Museveni kuba sukaali tanoka mu caayi. Ekyokukola mukimanyi, sukaali w'ekibibi bw'aba takyanoga mu caayi mujja kulonda umbrella, sukaali ajja kunoga mu caayi. Bansabye kubatoolera butoolezi salaamu, sigenda kugiddamu, nja kwebaza President okumpa akakisa kano neyanzanyo ssemu neyanze. People power. Our power. Alright. Yoyo First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi asazeewo naye yeetabe mu luseregende lw'emmotoka ezolekedde district ye Gomba. His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine gyazaalwa. So gwe wenna abadde alina okwebuuza lwaki olwaleero First Lady yeetabye mu convoy. Yes, yeetabye lwa nsonga gyagenda gye badda Gomba yewali obujjajja bw'abaana bazaala, yewali ensibuko y'omwami gwe yazaalamu abaana, which means yewali obuvo n'obuddo bwa Ssuubi, bwa Kampala, bwa Shalom, bwa Shadrach.
so kibadde kimukakatako n'ogenda okulamusa ku babeera balamu be. Yes, babeera balamu be. Yes, so otwogerere essaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu kwolekera district ey'Egomba. Wekiba nga yeyo audience ebadde Butambala, gwolowooza kiki ekigenda okubeera Egomba nga Bannagomba ekiro kyonna baakimaze babinuka masejjere. Abannagomba bagambye katukube endongo mpaka ku makya twebakemu, zigenda owera ssaawa 7 tuzuukuke twetegekere His Excellency omwana waabwe eyo gye tugenda gye bazaala Bobi Wine. Simanyi oba kyendowooza kye mulowooza, I don't know. Simanyi oba ekindi ku mutwe kye mumanyi, I don't know. Now ngezezaako okunoonyeza statistics mu kalulu akaggwa. Akalulu akaggwa gwe ssebo bannya bandaba, despite all the havocs ezaalimu, lindamu katono, now mu kalulu akaggwa gwe ssebo bannya bandaba mu district y'Egomba omukulembeze gyali mu kubanga ayolekera right now. Byagenda okuggwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yawangudde district y'Egomba ng'afunye obululu 2,917 ng'addiriddwa Museveni yafuna obululu 2,458. Naye akalulu ako ffenna tukimanyi bulungi nnyo embeera eyaliwo nti abantu ne campaign Bobi Wine teyakkirizibwako kulinnyako Gomba, teyakuba campaign Egomba, teyalabikako, tebaamukkiriza. If you remember that day very well, tebaamuganya yingira Gomba, Yegasse yanyooka era yamaliriza talinyeeko Gomba. So now this time round nga tewali kintu kyonna kye bayinza kwekwasa, wabanga asobola okufuna obululu 2,900 almost obululu 3,000, gwe ssebo bannya bandaba olunaku olwaleero nga ku luseregerero luliko ne first lady, olowooza kigenda bbeera kitya? Nange simanyi, wabula kyemmanyi gwe alaba vidiyo eno ate omanyi ekyo okusinga nze. Nja kusaba onnyamba ontambulize vidiyo eno ekutuusibwako Momon Construction Company, bakakensa mu kuzimba amayumba. Weewale bayinginiya abafere, bayinginiya abatalina bitabo, bayinginiya abataasoma, ababbi ba seminti, omusenyu n'emitayimbwa. Weekwate Momon Construction Company. It is a legit company egenda okuzimbira ennyumba y'ekirooto kyo. Tambuza vidiyo.